Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga ngenze n'abawala eyo mu kibira okubayambako okutyaba enku. Munnange nno bwe nabaleka ngende okwefunira ku matungulu, nabulira mu kibira ne ntaataaganira omwo ne ngulubira omwo okumalira ddala ennaku 5 nambirira. Naye ku lunaku olwandibadde olw'omukaaga nasobola okwewalula nga n'amaanyi sikyalina ne nziguka ku mugga, era awo we nafunira ku buweerero ne nfuna ku mazzi g'okunywa era n'okweyozaako n'okuddamu engeri y'endasi. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu ssuula mbulira mu kibira. Bino mikolo bye yannyumiza ebyaliwo eka nga nze mbuluubuutira mu kibira. Ye bwe yadda nennyinimu abawala ne babategeeza nga bwe mbabuliddeko mu kibira, era mikolo yantegeeza nti teyeebaka. Bwe yawuliranga akakuba ebweru n'awuliriza ng'alowooza nti mpozzi anampulira nga mpita nga nkomyewo. Naye bambi okutunula kwenkakaba kwamufa bwereere. Ku nkya nannyinimu n'emikolo n'emmeeya ne bajja mu kibira bannoonye. Tebaalwa ne bagguka we naliira ku matungulu ne bakoowoola nga nkimaze zibaanukula nga zibinuka. Ne batambula olundaayayanda mu kibira naye ne bambulwa. Ettuntu nga limenyese ne balaba eryabajja eka, ate enkeera ne beeyongera okunoonya era ne bambulwa. Ku olwo baali bawera nga 6 kubanga baafunirako ab'omulirwano okujja okubayamba. Ku lunaku olwaddirira ne batwala amawulire embuga okwanjula nga bw'embuze era ne basaba okuyambibwako. Omwami yabeetunuulirira mu mutwe n'abafuulira obugere nti, "Mumuleke ekibira agira akyakyetegereza." Bwe baalaba ebadde esuubirwa obuyambi weefulumyeyo basi ne beesiba 2 kunnoonya n'ab'emikwano nga bwe babasuula omukono. Olumu bagguka ku nkulukuunyo y'omusaayi n'obufiififi bw'ennyama ne balowooza nti ensolo nzigwe zaagajambudde. Naye bwe bekenneenya ennyo ne balaba ekinuulo ky'enjiri n'oluganja lw'enjobe, emyoyo ne gibakka. Ku lunaku olwokutaano omwami n'agenda okukyalira ku mukulu we ku by'okubula kwange ng'asuddeyo gwe naggamba. Mirembe yamulengera nkoona n'agenda eri omusigire n'amunnyonnyola byonna. Omusigire teyali mubi, n'amulondera abasajja abeesigwa nga 10 n'abamuwa. Omanyi omusajja oyo yali asse omukago ne kitaawe wa Mirembe nga tannafa. Ne bannoonya olwokutaano era n'embula. Ku lunaku olw'omukaaga lwe banzigukako beesalamu obubinjabinja ekibira balyoke bakitalaage era ne balagaana nti abanaasooka okundaba banaakobera bannaawe wooli. Ku olwo Mirembe naye yeenyigiramu yebba nno bwebbi era akabinja mwe yali mwe mwali mikolo n'emmeeya n'abasajja abalala 3 ke kanzuula. Kyali kirungi okunzuula ku lunaku olwo kubanga abantu baali batandise okwesuna nti oli tumuleke takyalabise. Mbw akabenja ka Mirembe kaba kawumuddeko mu kizikezike, Mirembe n'ajjukira nti, "Ye bannange, omwala gw'omugga oguyita mu kibira kino guli ludda wa?" Ko omusajja omu nti, "Obuuzizza Ssaalongondeku, ate gukuli wala? Agamazzi agayira togawulira?" Ye teyaddamu kigambo wabula yasituka busitusi n'abagamba nti, "Mujje tunoonye ku lubalama lw'omugga tulabe, si kulwanga enkalamata yamukutte n'ajja ku mugga anywe ku mazzi." Bonna olwo nga bamugoberera. Bwe yagguka ku mwala n'agugoberera ng'aserengeta, naye bwe yawulira enkima nga zisekera oludda lw'ekyengulu n'afunyamu n'abagamba nti, "Katusooke tunoonye eno engulu." Era tewali yamuwakanya, ne bakyuka ne bamugoberera. Mikolo yagamba nti mu kaseera ako Mirembe yalinga aliko engeetaamye, mbunga teyeebalirira nti mbunga ne bwe yalabanga awali enkanagga ng'amala geefubitika, era ekyo
bonna abaali mu kabinja ako kyawagira nnyo amaanyi gaabwe nga gaagala okugenda nga gasereba. Nga batambudde okumala akaseera ne bagguka ku lukakaba nga terweŋŋangika. Ye Mirembe awo we yakuba omutwe banne ne balwetooloola. Mikolo agamba nti baba bagguka bati erudda w'olukakaba, olwo ne balengera Mirembe ng'adduka alaga awali omuti, enkima kwe zaali nga zitunula wansi zikungiriza. Baamusanga nkutte omukono akaaba, n'asitula amaaso n'atunuulira omusajja eyali atukula omutwe. Newankubadde teyayogera naye, ekibuuzo kye kyeraga kyokka mu maaso ge. Omusajja n'akutama n'awammanta entunnunsi nga bonna bamusimbye amaaso. Bwe yabbulukuka n'abagamba nti akyalaba. Bonna ne bassa ekikkoowe ne bakubira bannaabwe wuuli. Bwe baakuŋŋaana ne bantwala eka, ye nnombe nga nali wala n'ensuku. Namalira ddala ennaku nga sitegeera bulungi bya ku nsi, naye olwali olwo ne nzuukuka nga ndaba Mikolo ali awo ayimiridde. Omanyi bankuumanga mu mpalo ne mmeeya. Olw'eggulo mmeeya n'aleeta Mirembe andabeko, era yasanyuka nnyo okulaba nga mbategeera, naye nga nkyali munafu nnyo. Okuva olwo ne nzisuuka mangu. Bwe nassuuka era nga mmaze okuwulira omwami nga bwe yannegguuka nga awulidde bwe mbuze, ne mpagirira nnyo okuyiga okulwanyisa amafumu era ne neeyongera okumwekeka. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kutandikira awo olw'akadde akatutwala kantindiggwa ng'omuseze yeetisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Akuume atakomera mpeera.